Ochalaba okwanjula n'embaga. Afrika y'omukwano mbulanga kwewale kubeera ng'okyali mukulaba Delta TV tukole era nga ndi wano eno ku Malakai Ecology jangu onywe ka juice. Mu kaseera kano nga waliwo senyiga atambula weetaaga okunywa ebyokunywa ebikuyambako okubeera nga omubiri gwo mugumu okulwanyisa endwadde bwe zityo. Ojja ku Malakai Ecology basobola okukolera juice yenna gw'oyagala wa watermelon, wa nanansi, waki jangu omunywe omubiri gusobola okukola ki okuguma. Malakai Ecology eriko bano ekitende naye nga ne ku Charitas by the World ffe tutegeka omukolo gw'omu lunaku lumu kugamba nti abaana b'ekisulo bo wiiki eno kwe tukoma okuba receivinga era bw'osussa wiiki eno tugenda kubanga ekisulo tukoze eki nga tujjudde mukwano n'olwekyo yangu wa misinde. Ku Charitas by the World twakoze ekisulo wabula n'abadde nabo we balina okutegeka omukolo gwo mu lunaku lumu tusange ku Nkrumah Road wakoma ekizimbe bakiyita Sal Complex. Nyongera okugamba mukwano leero tugenda kubeera nga tugenda ffenna mu mukono nga tugenda kulaba omwana yasoma teyasaze bazadde be. Sumaiya Nakasi teyasaze bazadde be. Omanyi kye yakoze graduation ku lunaku lwe lumu n'olwokwanjula kakati no munnange ng'akola ki ng'asooka ng'akola graduation ye yabadde simple olwagize ate n'akola neki n'embaga okuleeta omwami era nga omwami gwe yaleese ye mwami we Ayub Mayambala bw'atandika okwogera ku Sumaiya mwana gwe akuwa ensonga lwaki yamuwasizza. Sumaiya mulungi alina empisa akulakulanya byonna nga mwami Ayub Mayambala yabikola. Ate n'omanyi kye yakoze teyabadde na best man gwe yabadde naye yabadde sister we yeyo mwami Ayubu. Twambuza lwaki wabadde ne sister nga best man wona agamba baganda baffe bano abawala baba batwagala nnyo ensonga lwaki nabasembeza. Ekyo no wakoze kirungi nnyo mwami Ayubu naye nga yesumma obwedda nyuma yayambadde nga yebikiridde ng'alina essanyu ng'aseka ng'akuba obukule kubanga yabadde awangudde. Omanyi okukuba ejjinja limu ebinyonyi biri n'ejjinja limu ye graduation gwe mukolo ate omusajja n'akuwa mahare nga ga ssente ng'ate wazoogereddaawo n'agamba kwata bebi kyonna ky'oyagala nze nkuwa buwi gwe kuba ky'oyenda. Kankuteeseeko omukolo guno tuva ku Delta TV tukole mukwagala nnyo. Nafaanana ntya mpeereza kumireeyo saagala mpitirire kwatirako bambi wandiba bwe budde bwe oligayo wange bwayogera ekyo bwe kiba amanyi okukeera yaŋŋamba akagato kaggule bwe keesala nnyuma okufa kyokka tendaba kano kagendeddeko kateeteeyi gayo no mwagala kufa era saagala yeebowe njagala mikwano gye gimuwa n'okulonda nga nange asabudde. Oli omwana oli omwana oli omwana bannanga nkuba mwagala lwakuba Jabeera tugendeyo omwana jabeera bannanga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tuli wano abako batuukidde mu maanyi. Omanyi nti omugalo omwami ayingiriddewo mu V8 zonna ne zimuviira najja era ng'agamba ani oyo naye nze nfunye omukisa ne mutuukako yoono wano. Assalamu alaikum ssebo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bannange osibye otya nno ssebo? Sibye bulungi owekitiibwa. Osibira Shanita waffe. Ndi wano webale kikola mutuuse mu maanyi. Tulina okutuuka mu maanyi nga bwe kyalagirwa. Si bwe tusaba tweyanjulirako mu bitiibwa byo byonna ku Delta TV. Ebitiibwa nina bingi nnyo mujja kunsonyiwa aba Delta. Kambaweeko ebitiibwa nze Ayub Abubakari Sengendo. Munaziro obwe eri esibuka abalwanyi eyo gyenva yeeyo. Sebo oli otya leero? Ndi bulungi nnyo kubanga ntuuse wano olwaleero. Ndi bulungi nnyo. Omukyala mumaze naye ebbanga ki ssebo? Bbanga si ddene nnyo. Kyaka myaka 3 kwena. Eryo si ttono. Mu biseera by'ennaku zino eryo si ttono. Tono nnyo just Makerere ngiyatulwisa. Senga twakigalada naye Makerere ate graduation ate covid ebidireyingamuko. Senga twajadda. Naye kasita lutuuse. Alhamdulillah. Biki by'omuzuddemu ebikuleese wano endese?
nti ebimu nsobola obyogera nti ebimu sisobola kubyogera nenyinza okubeera nga nsamarizinga egundi kwechoni eyo mukali akayimba kanguma akaswiki byonna biri mundu nti agala obitegeera agende mu kayimba ka swiki nentawana oh no byonna biri mu kayimba ako esebo kakati munange biki byagala ogamba abaami abalwawo okusalawo okukola ekintu bwe kiti nga bwe kyokozesebwa kubanga tekikoleka abaami kyenjagala okubeera nga bakubiriza balina okubeera nga baweesa bakyala baabwe ebitiibwa ebiseera ebisinga essente ezikola ekintu ekyo teziba nnyingi nnyo jasiti kumalirira mu mutima gwo era abasajja bonna mbakubiriza tewenyooma nga bw'oli bwotyo bw'oba osituka ojje mu bakadde ba mukyala wo mu kigala ekintu ekyo omukyala yo oyagala mugamba ki ku luno bwakomawo mu maka omukyala jasiti ntyakipinga ekyo kyabaddaali ndi ekifo osinza okujja ewaabwe kyaba akipinga akomewo ddi wo eka olowooza after 2 hours okuva kati oyagala kuddayo naye okuva kati bwaba nga luddewo nnyo nnyo saa 2 zijja kumumala bambi wamanyira obeera naye saagala nnyo bbanga lyene nga tandiiko era onaani kozze naye bannange nga musanyufu sisita wange ali awo senga w'abaana akebera obugere ennyabo mukyala wammwe oyagala mugamba ki banaye ndi musanyufu nnyo nnyo era mumatira tumumatira tumwagala nnyo lwaki mumwagala nnyo alina empisa ennyabo alina empisa ategeera abantu n'olwekyo tumwagala nnyo salawo ekyo mwanyina zekyasazeewo okukola sina best man ina best sister yono yoli best sister tugenda mufuna banayitavaawo sina best man nino best lady oba bankiyite bwentyo ennaku sinera bakikola kiikyo nange nkikoze kale sebo wasevinga linnya ki mu simu yo ku namba erinnya sinze ntyalisevingamu gennyini yakwata essimu yange n'atekamu amannya gayagala ne galumya abayaayi tubadde twogera ne mugolo mwami n'atugamba nti ye talina best man alina next woman era nga next woman gwalina yono wano sister we salamu alaikum nyabo alaikum salam wa rahmatullahi bulungi nnyo sibete nnyo mugolo mwami agambe yegwe next woman weewaawo lwaki yalonze gwe omanyi buli omu aba ne hero we mu bulamu kakati omuntu ekimusanyusa emikolo gino gya ssanyu ekimusanyusa kwe kuteekayo omuntu gwawulira nti bw'abeera naye awulira essanyu ndowooza kwe yavudde ndaba ensonga lwaki yakulonze weewaawo kale bambi baako kyogamba abagole baffe olwaleero abagole kyembasibirira kyomanyi ffe mu ddiini yaffe ey'obusiraamu Qur'an egamba nti ebintu bibiri bye bifuga obufumbo egamba ekigambo ekisooka bakiyita mawadda ekirala bakiyita rahma nga mukyo kitegeeza nti love and care nti abantu bano bagenda tugenda mu bufumbo ng'ebintu ebyo tubisibye wamu love epunguuka naye ate care terina kuvaawo so bw'obisiba awamu ne bigenda lumu obufumbo we bukoma naye obubaka bwembawa abafumbo bano nti buli kimu bakisibe kyokka nti mawadda okwagala kuli bakusibe kwokka okwagala n'okulekeya oba okwagala n'okulabirira oba nkiyite bwe kityo nti okwagala bakusibe kwokka n'ekisa oba obusaasizi gye tuyita rahma bakusibe kyokka okwagala ne bakupunguuka ati si osigaze ekisa ogambe nti naye omwami wange eyanteeka mu ssente wadde kino kizze naye ekisa kisigale nga kiwaniridde bannange otugambye ebigambo kimanyi nti nange obiŋŋambye kanzireyo enfumbe wakaweesa gwe nkwagala nnyo tovaawo tebambala kinnaggayaza banyumye oba banyiridde taata wange banyumye webanga banyumye bekulire mu ngalo oba bayise nazo emukulu
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitange yenze wuyo ebika ebibiri gwe bikayanira ow'engabe ow'embwa mulindwa. Kitange mpitidde namugongo n'engamba omumamba Kizito ali namutwe n'enkata Musa mwebagaze enkoko zituludde namayumba. Obutuufu njagala ogatte omukono guno n'ogweno mu butuufu ng'ebagamba newankubadde nga binyweza mpaawo njagala ozigate bulungi nnyo obutuufu tutuuke namayumba naye nga lindako abali awo bamale okukkalira kitange gono bajja gekunaalima. nga buli lwayogera ayogera ebigambo bibiri n'asiimya ebisingira ddala nti Ssenga era ng'agamba nti ensonga ensinziridde ddala omuleeta muno okuzaalibwa mu kaseera k'ennyumba kano naye afuuke mwana mulungi. Ensonga eyo n'agitegedde naye gaalubindi zange sigira Ssenga ekyamazima najja nkwetegekedde nange limalirivu nga musimbu kuba ne muli agwamu. Ssenga nze nakuuma obwesigwa baga ndikuuma ebisuubizo. Ssenga P.O. Box Ssenga n'amannya galiko Ssenga. Lwaki ongamba nti tondabe bayibwe ganda alaba omusana alikoka nga sigwa ogutuddemu. Kakati mukyajjukira lwe baggulawo omuzikiti munaye tuba bagguddewo omuzikiti awo ng'abaami bajja abaami bwe bajja abakazi okuggulawo omuzikiti atusinkane mwana mulenzi kakati mu kaseera ako kennyini okulokola ku budde nabuzi tujja mubandaazi Ssenga njagala oyogera amanya g'omwana wattu agenda okufuuka ensonga gwe bigambo bwe mbimanyi. Omwana wanyu ye Nakasi Sumaya ulira engalo sayidi eno. Sa'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي الله تفرج له سمو يا رب العالمين. كيف كم مكة غابنا بفمنا أيوب ونمانا وتسمى يا رب العالمين. وعليكم السلام. لما تشوفنا تندم منيون جبنا قال أرينا ما تجمع متوانيا كمتيما أيوب. يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Umwana tukwate komuka. Tukwate komuka. Ono. Wewa. Da kero amin. Era buno ayi mutukumya. Oli nali nsalidde keziro ne olubadde okusimba wali emuruka kyansoserezaako ebintu mubirira kwoli kyamba banje ebuuzo byendira okutawanya mu madiiro gange leero tabirimu oli yekaka nesoose kubanga nkyebaza Mungu njiga nti abasiraamu 10 okujjawo entenga tekuliika mmanyi oba gwe mmanyi ntankana naye oli olugezo gwensalidde dhooli ya nesoose Ayubu makamuno omulyango guguddwa tuli basiimu nnyo era makamuno tetubagudde olugulu olusimbayo. Assalamu alaikum. Omulimu gwe mwagenzeeko okukolako mwagusanze mutya gwatambudde gutya wanje iye mwabasanze balamu naye mwabo mwabaddemu abantu babiri mwabo bonna nga mulimu abantu babiri abeyo babiri engalo.
iye mwabaddemu abalwadde bameka babiri aha asooka nga yalwala ki iye yalwala tokativu obulwadde bwa kizungu babukubira engalo eyo okuba nabalwala olukusense simanyi mambuluga simanyi n'obudalidali olwo ne waffe tebiriyo aha iye mwamwande ki mwongere engalo alejje kaakati olwo n'ekirala ecupa genda omuteekeko ecupa bw'abanga tasobola ayinza tufiirako wano aha sekta wetuwuliziganya wampa kitange ngenza okulaba nga weewulira okimanyi teri mulwadde ateewulira ate era kubanga era omusawo olutuukawo n'amubuuza weewulira otya kitange ekyamazima mulimu omuntu gwoyinza okwewulirako ng'omusawo era nga zze gy'oli noono nnyinza okubeera nga nerabira eka kwewulira selekita n'abalwadde obambulizeko ebigambo nga bibiri tosanise okalaba neeradde nga tebirimu bo bwe banaababuulira ensiiba yaabwe n'ensula waalaikum salaamu warahmatullahi kitange bwajja eyo salaamu njibuze kuba yekibuli kankongera ebbaasa buli oyogera obusiraamu ngankongera ebbaasa oyogera ekibuli nze emmanya gy'ogwa aha yo nga yekyala nga tulina kukyogera kya busiraamu kwongere kankongera ebbaasa paka binakuggwako nze tewali kinsanyusa ye abigaba nga teyabiguze oyimwakulira ogera ekirala ekyobusiraamu kwongera ebbaasa eyabiguze abeereyo nga omutima gumukuba bwe binaggwawo banagaba ki obadde nga nti allah akugerere kankongera ebbaasa eno gimumpeere nakyo kankikongere abulire ye gendabirwamu ezanya buli paati kitange bw'aba agenda eno yo bisawe bayakubiri bwe mulonda kitange eno ekola ku bigo bitalaze n'ekirala njagala obabuulire ye gendabirwamu eyo ye kyekidwa ekizibu ate omukyala yenna omukyala bw'aba nga ayambadde agenda ku kyaki akola ki yeerabamu bw'aba agenda ng'eno newaba agenda kunoba akola atya asobola kulaba musajja mukyamulaba ngenza okuba omusajja nga ebyenda byembirabye asobola kukola mu byenda kwata mutemundaba Waalaikum salaam soko kwate basa. Yonga yekyere ekitali kyotanayo kwogerako. Ekyo kikyambusira mukali mwana wa taata. Ensibe ekyali bwetyo ojja giraba. Kitange omwana wange omubuzaabuza abamutwala esuuti zirandi anti kitange yaddala nga omubuzaabuza ekkiriza nsooke waliwo mmemba ntukola ne mu wino yekolera gigi nanga nawanakola gigi omaso okuggalewo kwata leeta yokubyaloke okyalaba okwanjula n'embaga